Okusooka akyatumbudde webale nnyo webale ddala okuba nti okyataddeko abairani mbabuulidde ebiriwo ebyabo bitegedde kyokka bw'ogenda maaso n'okuba nti weetegereza abairani bongedde okwogera ne bagamba nti ffe ebyokutusindikira ba inspectors abagenda okukebera nuclear waffe ebifo bye baakuba edda tetunnaba kubeera redde mutulindemu. Omwogezi wa minisitule w'ensonga z'ebweru w'eggwanga gwe bayita Ismail Bagiyei agambye nti mutulindemu ebyadda tetunnaba kubeera redde, tetulina pulaani ya kulaba nga tukkiriza ba nuclear inspectors okuva mu International Atomic Energy Agency IAEA okutulambula. Bagambye nti mugira mutulindamu kusinza ku mawulire agaliwo. Kyokka Iran yeemu neetegeeza ambasada waabwe atuula mu UN ategeeza n'agamba nti tebaagaladde omuntu yenna kulya, tebaagala kulya muntu akubaganya birowoozo ku Lebanon. Ennumba ku ggwanga lya Lebanon zirina okuba nti ziggwerawo ddala kubanga bagambye ekyo mu ndagaano mwe ekiri. Twagala ennumba zonna ezigenda mu maaso e Lebanon zikomekkerezebwe mu nnambiro. Sina byakuteesaako, it is unquestionable. Twagala kibeere bwe kityo. Mukitegedde tetwagala kuwulira ddamu okulumba Lebanon. Kati ate ye kubatuuka ku kya nuclear ne bamugamba nti owaaye kaakati gira naawe tujje tuwe nkyali munindemu. That is Iran. Bwajja bwagamba tugenda ku inspectinga munindemu. Lebanon mangu isere aveeyo mu ndagaano mwekiri tayinza kumenya ndagaano tujje tukebere nuclear wo munindemu. Iran kakati akagolomo wakagudde gwe nkyali nze nga boolukusa ate twagambye nti kagule tukuggyeko natti. Kati ye Iran akakabanne akolera ku peesi ye byonna byongera okuba nti woolyawo bitambula. Kakati munnamuggwanga etibwa erya Bungereza eyabadde Ssaabaminisita w'eggwanga eryo yadekulidde abadde alina political pressure. Abadde alina political pressure. Abadde omukulembeze w'eggwanga eriyitibwa erya Bungereza gwe bayita Nate Sakele Stama ebintu yabisuddewo. Kakati ngenda kubuulira nga tetunnatuuka kuwona yadekulidde Bassaabaminisita eggwanga lya Bungereza abazze basuulawo ttawulo Bungereza ekulekulira layisi. Oli kasita alengera nga ebintu tebitambula bulungi, kasita alaba nga tagenda kusobolako kunnyonnyola nnyo bannabyabufuzi b'omu ggwanga lino eriyitibwa erya Bungereza tebannyonnyola ng'abeewaffe. Ow'ewaffe ebirimu gigaana n'annyonnyola n'akola press conference n'afuna ne babulooga bamuwolereze. Wano Uganda kyatuuka munnabyabufuzi asasula babulogers ne bagenda ku mikutu egy'enjawulo emitimbagano ne bamukubira ekikopo nga waliwo ensonga emulidde mu kifo ky'okulekulira n'ateekamu ssente munkubira ekikopo. Wano bannabyabufuzi ba wano babikola okulekulira tekiri mu DNA yaffe, naye Bungereza wano layisi kasa omukulembeze afuna ensonga emulekuliza ng'akola ki ng'akisuulawo. Kakati katutandikire mu mwaka 1999 Bungereza yalina Ssaabaminisita w'ebyafaayo era yali muganzi nnyo gwe bali bayita Margaret Thatcher. Margaret Thatcher ono yalekulira mu Novemba omwaka 1999. Omwaka 1999 yagenda maaso n'okuba nti alekulira. Yalemererwa okufuna obululu oba yalemererwa okufuna support okuwangula first ballot mu kibiina kye eky'abanna conservative. Kama nti it's okay. N'alekulira. Wano omuntu bamuggyako kaadi n'agamba nti osaaga nzija nga independent. Ono kibiina we kyalemere why it's okay. N'akita Margaret Thatcher 1999 yakita conservative. Wano omuntu akwogerera ebifuukuule, omuntu afuulira ekibiina emmunye nga kimumye kaadi. Ono lwamugamba nti ate tugenda kukuwagira mu kibiina. Bintu n'abita n'agamba nti it's okay. Byofuza ate byebimbeezawo byokka. Kakati John Major naye yali munnakibiina ky'abanna conservative alekulira. Ssaabaminisita wa Bungereza alekulira mu May 1997. Mu general election waliwo landslide defeat gye yafuna. Kakati agamba nti ate naakola ki
n'adduka mangu ennyo ku madaala n'alekulira. Tony Blair yali wa kibiina kya Labour Party yalizayininga mu Juni nga mu 27 Juni wa 2007 yali mu kisanja kya kusatu na stepping down. Kakati ono obuzibu obusinga wejjuka olutalo lw'e Iraq yakolagana ne Bush Junior ne balumba Iraq. Kati Bungereza okutwala Bungereza mu lutalo tekyali famous nnyo mu parliament ng'aliko akazito nga bamubuuza Iraq gye twagenda okujja ku Saddam. Byali bitukwatirako wa nga bamubuuza nti Amerika yagamba nti Iraq waliyo ebyokulwanyisa zisabyalo biriwa nga tabirina tasobola bibalaga Iraq ne bimulya n'agamba wayi mumbuziza ebibuuzo bingi nakola ensobi n'enkwata amagye gaffe ne gagenda mu lutalo lw'e Iraq nkitadde n'alekulira mu Juni wa 2007. Mu 2016 David Cameron eyali Ssaabaminisita eggwanga lya Bungereza naye alekulira. Jjukira nti ku mulundi ogwo Bungereza lwe baali balina akalulu aka Brexit referendum ak'ekikungo okusalawo Bungereza esigala mu EU oba egenda maaso n'okuba nti evaamu. Akalulu kagenda okuggwa nga abagambye eveemu bali 52 ku buli 100. Abaali bagamba esigalemu nga bali 48. Kati Ssaabaminisita yali ayagala esigalemu ne bamuwangulira ku sayidi eri n'agamba nti nga bwe bampangudde ngenze kasita bannansi basizeewo abangi n'alekulira David Cameron. Brexit yaleeta obuzibu n'akita. Kakati ne bafuna Ssaabaminisita omulala ye mukyala Theresa May mu 2009 muna Conservative ono naye n'asuulawo tawulo. Kakati ono yalemererwa okola withdraw eya Brexit agreement. Baali bagala bagiveemu ne kigaana. Agreement ya Brexit yaliwo ng'ayagala ye n'ekibiina kibakulemberemu eveewo. Bwe kyagaana agamba nti munsinze ndekulidde n'asuulawo tawulo. Kati ne tufuna Boris Johnson September nga 22 najja n'alekulira. Baminisita be yali takyalina obulewo support y'amaanyi mu baminisita be yakulembera nabo n'ekibiina nga tebitambula bulungi eky'abanna Conservative. Boris Johnson naye n'agamba nninda ki 22 n'akisuulawo n'agamba ngenze. Kakati omulala muna Conservative Liz Truss alekulira mu October 2022 ono yafuga ennaku 44 zokka mu ofiisi. Kigamba okuba nti yalina economic plan y'okulembererako Bungereza bagenda ogitunulamu nga eri disastrous ne bagamba nti ono agenda kusuula ebyenfuna. N'abagamba nti mugambe ki nti pulaani gy'olina ku byenfuna mbi. Bw'eba mbi ngenze sirina buzibu n'alekulira. Kakati omulala najja Rishi Sunak yali muna Conservative yalekulira mu July 24 muna kibiina ky'abanna Conservative era ekibiina kino kyali kiwanguddwa mu kalulu akawamu. Rishi Sunak n'agamba nti ate nninda kinalekulira. Kati ono asembyeyo ye Keir Starmer eyalekulidde olunaku oluyise abadde wa Labour Party. Benkulidde abasinga badde bakibiina ky'abanna Conservative kati ono abadde wa Labour Party yalekulidde. Abadde alina political pressure era nga ne mu kibiina bagamba nti policies ze tezibadde nnungi mu kibiina nga baagala obuliawo kumwefuulira. Agamba nti nze nedda sirina buzibu n'agenda asuulawo tawulo n'alekulira. Kati okuva omwaka 1999 Bassaabaminisita b'eggwanga erya Bungereza abawerera ddala 9 be bagenze maaso n'okuleka nti obaolyawo basuddewo tawulo ebintu ne babireka. Obitegedde. Tekino Kasangati bagamba nti bakyalina promotion egenda maaso. Smartphone ennungi ezirina AI eziweesa ekitiibwa ziri waabwe mu kashi n'ekibanyampula. Bagamba nti omupiira ne highlights birabire ku ssimu yo gy'oguze ewaabwe. Aba content creation ba blogger mwenna mugende mufune essimu ennungi. Essimu ziri original